Nations platform Makerere Kavure olunaku olwaleero His Excellency the President of Uganda ate ayaniriza ebitundu abantu okuva mu bibiina ebyenjawulo era nga embeera eyo bw'otyo bw'ogiraba embeera bw'etyo bw'eri. His Excellency the President of Uganda ayaniriza abantu ab'enjawulo abavudde mu NRM, abavudde mu DP, abavudde mu FDC nga bazze mu butongole okwegatta ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi anti ono ye the President of Uganda ye future y'Abannayuganda era Abannayuganda gwe balamu omulamwa era Bannayuganda basuubiza nti abalala bali ku byabwe. Tuli wano mu Makerere Kavule ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi olunaku olwaleero ate ng'ayaniriza mikwano gyaffe baganda baffe abavudde mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo abazze okwegatta ku Nation platform. Ndowooza mukwano gwange embeera bw'otyo ogiraba bw'etyo embeera bw'etyo bw'eri. Abaana obalaba abaana bakyamudde His Excellency the President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi abo no baana baba bavudde mu bitundu ebyawa baba bavudde mu bitundu ebyeruweero era nga embeera bw'otyo bw'ogiraba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bamusanyusizza nnyo era bambi bamuwadde chance ne bamuyisanyusaamu ne bamuyimbira namu. Tubaaniriza nnyo baganda baffe mikwano gyaffe mu kibiina eky'essanyu, ekibiina eky'emirembe, ekibiina ekitalina wadde wabula ekibiina eky'Abannayuganda ffenna ekitali mu kusosola, ekitali mu gamba nti ki wabula nga ky'Abannayuganda. Tubaaniriza nnyo mu Nation platform ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the President of Uganda gwe tuli naye essuubi lyaffe amaanyi gaffe ate nga gwe tutunuulidde. So baganda baffe mikwano gyaffe tulina His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi olunaku olwaleero anti lunaku lwa ssanyu, lunaku lwa mukwano ate era lunaku lwa kwagala. Teri agambayo wadde ayogerayo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency gwe tuli naye mukama waffe atukulembeze bulungi ate era atutwala mu maaso. Kaseera keeko oyo Alex Waisha Mufumbiro amanga ensonga ajanudde. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency the President of Uganda gwe tuli naye yatukulembeddemu olunaku olwaleero era nga oyo gwolaba ye chairman wa Konga omukulu chairman Nyanzi ayina obubaka bw'agenda otuwa naye katumuwa omukisa atuwe obubaka bw'atwetikidde. In the West, you remember, the police was clearly showing that they are afraid of his works. And I want to thank him that he has not stopped, but he has only reignited another moving gear, such that tubanga tusobola okujja abasajja abo mu ntebe gye beemamiddemu. People power, our power, mutu wa watu. People power. No breakfast. People power. Kunga Uganda kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. NUP. Everywhere. Mr. President, Secretary General, honorable members of Parliament, President, the leadership of National Unity Platform, all leaders, all leaders of the local government present, comrades, the foot soldiers. First of all, everybody should clap for him or herself. Right now, having you on this short notice, we invited you on a very short notice, and you have really made it. Mr. President, today
we are welcoming our comrades, our new comrades who have been recruited into the party. These are fruits of your tour, plus the hard work of our mobilization structure at the district level, constituencies, sub-counties, up to the parishes. So far, the work is well done, ladies and gentlemen. But before anything, Mr. President, I can't hold it. Allow me to introduce the comrades we are seated with here. Abatali bagenyi bugenyi. Allow me, Mr. President, in a special way, to inform you that Mr. Olhaji Makolo Kavuma is not here as a visitor today. He has come to join us officially. Omusajja oyo abadde akikubira sayidi wali mu bbulu naye kati asezewo ssebo twegattako. He has changed the front line, he has changed the commandership, and he has decided to work under the national unity platform, stroke people power, and is now vigilant. Ssebo mukulu Kavuma, siyinza butakwita ku mulimu gw'okoledde eggwanga butajja wano kutubuuzaako katono. Jamu ssebo mu maaso ga president omukwateko ne mu ngalo. Bannange abantu banyiga ne bayifu. Amuddemu asooka amudde ku president era singa sobola era sebo ku time ero ojja kujja otubuuzeeko tulyoke tukunaanike ebyambalo ensi yonna ekulabe webale nyusikonjira weetuulira. So Haji Kavuma, we really appreciate the work that you have done. Ngokuba amasimu ku radio buli lunaku ku CBS bane Makolo Kavuma mukubire ko mu ngalo gy'abadde atategaseeko. Anda basajja betwatandika n'ab'ekyaddondo naye n'asooka yalaalira mu DP naye ku luno yakakasiza mawo yamutundira mu kibiina ng'ekiswa, yamutundira mu kibanja ng'ekiswa. Ssebo naawe jangu mukulu Mulyanga. Long time. Mukulu Mulyanga yatambudde ne mukulu kibuuka jangu naawe ssebo. Mukulu kibuuka jangu. Abasajja abo mbakubire mu ngalo bayimirirawo mukama waffe. Mukulu Kimuli Olwa. Mukulu Malwadde nezaako ekyamani zaako essebo nabo jangu. Abakulu mbakubire mu ngalo ez'amaanyi kubanga ate kati tebatwegaseeko nga Dr. Kiza Besigye bwe yagamba nti kiriza ekyaddondo. Tukunaalika ekyambalo ky'abalwanyi ekipya. Omukulu Mulyanga ssebo jangu bakunaalike. Mukyala Jackie nga nawe osembera. Mukyala Jackie okuba ekyaddondo nnyabo. Abantu abo baali balaalira mu nkumbi mu kakumbi ebanyuzo kanka kuse kasimu.
mukukibuliseko Ayanilize Abavudde NUP Wanno. olutalo nga luwedde bannange ekifaananyi ekyo kirungi nnyo bavudde mu NDC oboolyawo ADP yasookera Nebegata ku NUP naye twagalayo bali benyirenyi abavadde from NRM ate ensonga zitambule bulungi banne mwebale nnyo mwebale ddala bannange abakulu okwegattako kyokola kyakabi kyokola kyatero ensonga bwesitowezi tukwano ku national platform Makerere kavulo ladies and gentlemen, good news. Everybody clap for good news. Mr. President, ebyennyanja byovubye yamaanyi. I'm also excited, Mr. President, to present to you comrades from the northern region. Northern region, they are led by Mr. Mawa. Where is Comrade Mawa? Can you please come and introduce these people? Kunga Mawa Kunga. Leo wendongo yabadachiyo. Wendongo toina nyimba za prezidezi nguru. Tuzina tuvimba. So Comrade Mawa, you are welcome. This is our leader in the northern region. He has been able to mobilize. And by the way, these are just few people that have been able to transport themselves here to come and share this vibe today. We are going to traverse the country and a lot of people are willing to join us. Mr. Ma, please, can you please invite your comrades to come here and shake the president's hands. Kunga Uganda, Kunga! Kunga Uganda, Kunga! Kunga Northern Uganda, Kunga! Kunga leader, Kunga! I'm not seeing your hands. Put your hands up. I want to see your hands up. Kunga leader, Kunga! Kunga Gundu, Kunga! First and foremost, Mr. President, allow me to thank you in a special way. I am called by the name Mr. Mao Moses. I am an NUP member and an activist in northern part of Uganda. In a special way, I would kindly request entire public to stand up. We just give a thanks to our president. Just within 3 years, through his effort, we managed to get a fully fledged secretariat. And he has made a record. Stand up, stand up, stand up, and give him a big hand clap. Once again, you people, I just want to tell you that Honorable Bobi Wine's president has made a record to this country. Just within 3 good years, we managed to put our secretariat. NRM in 37 good years, even just a mere toilet, they have never put it. Mr. President, allow me to invite my people from Lango to come in front here.
Kunga lira, kunga. Kunga lango, kunga. Kunga lango, kunga. Put your hands up for the people of Northern Uganda. Where is Dan Magic? I want to see Dan Magic also here. Dan Magic, wherever you are, I want to see you here. Time. These people you are seeing in front of you here, most of them are from UPC and from NRM. And I want to give you a thanks for your national tour and you managed to reach up to Lira. We thank you in a special way. And people from Lango are still requesting you that you have to go back to Lango and you sit in what we call wheel 10 and we discuss a lot. Not in a radio, not in a public rally, but in wheel 10. People from the greater Uganda, I'm happy to stand here and I'm going to change to my mother tongue. Because most of the people, they think that National Unity Platform belongs to people from Central Uganda only. But I just want to confirm to the world that National Unity Platform is for national people. Me Uganda, Iruomuduch Apapat, Apoyo Umate, Yalamanoi, Yoganoi, Akirubiai, Oje Namwe, Oliomurai. Mr. President, I just want to confirm to the world that people from Lagos, they are here. Look, I'm to near more Podjo, May Uganda, don't get away for the Lord. May I now. Ujolo, I'm to near more what we produce the National Unity Platform. Petie kapi the greater Uganda, but ye be luak me Uganda do show. Upapuchi wako po monokong. Let's clap, 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 clap. Luak. Ami tuni kai iti Hokami iti America iti London iti Canada. Parini chepi luak do show me Uganda. And para chiella ken amea te ruai lero me kwanye wai not achonye not a right not a dehe teme you are what you remain put you remain mara in yeso wanokeri nyimwa en para me olone National Unity Platform. Noa an pealo kapol ya yom meketo luakamelao inyim jokan mewe wipo dodushu mohi nilao dangchie kerejo metumalo dangchie. In summary, Mr. President, I was trying to put it up in my mother tongue that I just want the entire world to confirm that people from Lango and from northern part of Uganda are part of the National Unity Platform. I don't have much to speak, Mr. President, because we are running out of time. Thank you for what you are doing for this country. And kindly, I pray that God should be in front of us and give us a shield
Thank you. Viva Uganda, viva! Viva! Viva Uganda, viva! Viva! Viva Uganda, viva! Put your hands up. Viva Uganda, viva! Viva! Thank you. May God bless you all. Ajolo Wadusu. Ayela manoi noi. Yes. Thank you. Yeye embeera bwetyo bweri wano ku kitebe kyaffe ekikulu ekya National Platform nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali mu kwaniriza ebitundu eby'abantu abavudde mu biina ebirala abazze otwegattako nga National Platform. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege, mwebale kusitukiramu, mwebale kujja kwegatta ku kibiina eky'essanyu ekigenda obbawa emirembe era ekigenda obbawa essanyu, ekigenda obbabeererawo ate si just babeererawo bubeerezi, ekibiina eky'amazima ekiri ku mazima ekyetaaga abantu baakyo. Tusiimye nnyo, tusiimire ddala, temujjongooko. His Excellency Elected President of Uganda, abantu abayengezza mu National Platform olunaku olwaleero tubayozaayoza okutuuka ku lunaku luno era tubasaba nti mutuuse mukutte ekkubo ettuufu, ekkubo eggolokofu eritagenda bakaluubiriza era bategeeza nti tubaaniriza nnyo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, leero yeetabidde ddala mu kwaniriza baganda baffe abavudde mu bibiina eby'enjawulo. Tusiimye nnyo His Excellency the elected president of Uganda. Weebali nnyo mukama waffe, weebalire ddala, libadde ssanyu jereere.